LMTV Uganda program Step Buzz nga bulijjo naye nga bannange temwerabira ekifo kye tulimu kino bakiyita La Grande ekisangibwa Bwayise naye nga gwe wenna Bwayise wano kusatu bw'otuuka we kalina mpanvu oba ogirengera okitegeera butegeeze gwe La Grande ne bw'obuuza ng'otuuka Bwayise n'obuuza La Grande weri baba basobola okudirectinga naye nga buli kimu kye weetaaga conference buli kimu swimming pool birthday surprising amwagalwawo bw'oba owulira oyagala mwagala kukola zi meeting simanyi oyagala nga mukwano gwo oba boyfriend wo eno ebino bintu ebirimu nti ate gundi nedda bw'oba nga gw'oli mukyala oyetaaga surprisinga baawo boyfriend wo kifo kimu La Grande naye omwani nga oyagala surprisinga mukwano gwo kifo kimu La Grande naye nga teweerabira Monday to Sunday babeerawo era comedy zokka Wednesday wabeerawo kye tuyise bandi ebeerawo ng'ebayisa mu buyimba obuseneekerevu nga bw'olya kakipsi solid bandi ebeerawo wano ng'ekufa bakulamu omweziki ate sande ne wabeerawo family day out Saturday ne wabeerawo ekikadde Friday ne wabeerawo comedy night okitegeera Monday abakyala swimming pool bannange kibeera wano gwe jangu buzi wano La Grande ojja kubanga munnange weefunira gundi ekyomulembe osanyuka n'okusanyuka omanyi tubeera n'emirimu tufuna stress naye bw'ojja ku La Grande stress yonna ejja kuvaako amasaagi weekali nnyo otegeera bannange naye nga muggulire eddala lye tulina olunaku lwa leero ate ye ono omwana mulenzi ani ono yayimba Amelia abalala balungi nayo bakamelia naye ezo ennyimba ozaafuluma nga nze sinnazaalibwa ani yaluyimba naye sinnaba kuzaalibwa nze ani yaluyimba wiyabire mwana kasana nakuzaalibwa nze nakazaalibwa 2019 nakajja nzaalibwe abayali mukwata muto wange akyali muto naye ng'omwana oyo Dawobedi Mazongoto yo nze muyita mune Dawobedi Mazongoto mpozi omuyitani dokitani Nabweteme nze muyita Nabweteme Dr. Hilda Mame Dokita Mazongoto Dr. Mazongoto Dr. Nabweteme They caught me well. Mbuchi ajawo kiri kye yakuba campaign Amelia kale Nabweteme mbuyambira waawo owulidde wali yayimba gundi kali Nabweteme yagenda okwesimbawo musajja munna kijeeyo ekyo waliwo kyenjagala waliwo ekiri awo wakati lwaki yayimbye Nabweteme Amelia kikyategeeza yimba nawe kati nedda kyagala otegeeza nti Amelia ye Nabweteme yani nange simanyi ujja kubira waffe wetuli wemawokota kati wemawokota yani namwe abalabi mumanyi wemawokota baba bashitegedde abantu ba LMTV bagezi ate basomera ebintu mu bbaasa bwekiri naye nga Nabweteme anamutwala ayinza omutwala kinasinziira ayinza omukolera Nabweteme olaba Amelia yamukolera kitegeeza ne Nabweteme ajja mukolera atatya omuntu yenna bw'obanga ozze ng'omazeeko mu convention okyetaaga obeera olina okujja ng'omazeeko nze yakoze ka comment akanyumidde yagambye osobola okubeera n'emmundu naye emmundu eyo mubamu olina ofulumya esaseeri lyeriba lisirisa omuntu ogu omu kati naye Jesse yabadde n'emmundu ng'erimu amasasi mangi Jesse yafulumizzaako essasi eryo limu kitegeeza ye Nabweteme lyessasi kati kitegeeza eryessasi erye Nabweteme lirina gwe lirina okusirisa yagambye yataddeko obutezi olwanyage bujjo bayimba ku mundu naye nga tebazitegeera kati ye yazze kuleeta
fenga LMTV fenga bastemba mama nyebo awo nocheddamu fetukibuuza nocheddamu kubanga osobola ogenda wansawo noleka komenti yo n'otubuulira ani gwagenda okusirisa nabweteme sasi ligenda kusirisa bamanya kwesimbawo emawokota ani ali emawokota Damani mazongoto erinyero lyamukolera olingolo lwamukolera emyaka egyo niyinga akaddiye naye bwatyo nenvi baira wazirwanyisa naye wikiza okay okukula si kibi ekyo bola basaagala kukola namwe mwerabireko Dr. Hidamani awatabuze mu maaso g'abantu naye namwe mwerabireko